President Museveni, thank you, but go. Genda mukama waffe genda. Nze byokola byonna tewali kinnyumira. Toyina kyokola n'ongamba nti kigattako, otoolako. Weefuula atuwa kumba otusiriwaza. Ebyo twabira baba tubikula amaaso. Mbozimba ttooyi. Kubisibwa abaana babo bali mu kukaabira abasuubuzi. Omusuubuzi w'abaanyigirizibwa automatically Luwilight nyigirizibwa. Ekisaati kyembadde nina oggula emitwalo 4 agenda kiteeka ku mitwalo 10 because wanyigiriza oli asooka Land Road omusuubuzi naye ne bamunyigiriza ate naye n'amugulako n'amunyigiriza nze nange amugulako ekintu ne munyigiriza. Ne banyigiriza. Kati mwefuula abatuwa kumbe mutuliisa bisesemi. How am I gaining from any of this? Tuyiya left, right and center. Abantu abadde bali mutugamba nti baby girl kino kikole what? Baby girl kino kikole what? Bali muturana. Entalo tuzirwana naba simanya presidential advisor. Oli ku TikTok okosaba okumye live. Ne presidential advisor wa Museveni. Ali ku live muwanisiganya bigamba rwana ntalo za ku TikTok. Presidential advisor. Olinga embwa, olinga enkoko, olinga muwogo, olinga enanasi, olinga presidential advisor. Watasoboledde kumbuulirira. Agenda kubuulirira ki? Agenda kubuulirira ki? Bali mu ntalo za kulya bwana buto. Bali mu ntalo za kuwemula. Roma awemula omwana w'emyaka 23, 25. Presidential advisor agenda mu nkaaga naye awemula. Nga mutugamba tubawe ebitiibwa. Obwana tebulina mpisa. Abakulu baggwamu ensaffe empisa tugenda zijjawa. Empisa tugenda kuzijjawa. Ekisooka abasinga tebaasoma abakuli ku lusegere. Nze ngenda kujjawa amaanyi agaddayo ku ssomero nsome. Tewali siwe guli.